nsooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'e Nakaseke mbalamusizaako ab'Essemuto Kapeeka Kaasangombe mwebala okukola mwenna abali mu kukola kubanga enkuba yatandise okutonya ffe ng'abalimi ndowooza mutera okuyita ku kampu Lutamaguzi e Kaasangombe mutusanga tulima ffe ng'abalimi tusanyuka nnyo nga tulabye ku nkuba tulaba ndaba ku ki naye njagala kusaba Jeno Katumba Wamala ekkubo lyaffe eriveewo Obulenzi Nakaseke paka Kapeeka mu Industrial Park binyera bitwaka byonna ebigenda mu Namunkekera Industrial Park byonna biri stack ekkubo lyeggadde liri mu mbeera mbi naddala awo ku Mulamwa n'ewali Embasigule bitwere ebigenda mu Kapeeka Industrial Park w'Obulenzi Nakaseke Kapeeka ekkubo liri cut off so tukusaba ssebo tuyambe kyekimu n'ekkubo lya Kalule Semyungu Bowa Kibaati nalyo liri mu mbeera mbi nnyo ddala so we are stuck ntula akakiiko k'ebyenguudo era on first tugenda kulambula amakubo mu Eastern Region okulaba status of roads in Eastern Uganda naye kijja kunsanyusa nnyo nga naffe otuyambyeko ssebo okulaba nti amakubo gaffe ago gakolebwa. Njagala kwebaza abantu baffe okubakulisaayo ennyo abagenze mu kwerekerako omuwala ono eyafudde mu ngeri y'ekikanziba Marino Sekaseese kyetwongere okusaba mukulu Museveni nti wabeerewo sanite mu ggwanga lino eggwanga lyaffe ffenna gwateekako cepe n'olaba nti oli wa kitalo nnyo okuba otaddeko ebyo bicepe si gwasoose naye emundu gy'okwata si gwasoose ogikwata and a gun is a property of the Republic of Uganda n'olwekyo tusaba bamukuumaddembe naddala mwe abalowooza nti muli bakitalo nnyo okuba muli mu magye muli bakitalo nnyo okuba mulina akakwate kubafuga eggwanga abawamba Uganda ebiro byammwe bijja kutuuka naye kyetubasaba tugenda mu kulonda mubeereemu n'ekyebayita sanite omwana oyo enfa gye yafuddemu entulugwe n'abalala bangi abali eyo abaana b'NUP abali makomera abattibwa abawambibwa nga omukulumbu batugamba nti mwe mupreparinga nga kiri North Korea ensonga lwaki wabeerawo okuwamba abaana okubakolako effujjo ne bannansi abalala bonna abali eyo abali mu kubonaabona ku lwammwe ekyo nkyogedde ng'omusajja ava eruweero nva mu Nakaseke gye mwaleka miliyoni y'abantu namba ng'ettiddwa mukulu anti nze gye nva nze na statistics omukulu ono yagamba nti bamubba akalulu naye nga si gwe babba yagamba wakyamutwala mu nsiko bubbi bwa bululu bwebanga bwali bubbi bwa bululu nga ye practice eriwo mubba misana ku mulundi guno mu kalulu kano ke tugendamu ak'okulonda ekigambo protest temukitunuulira wali ffe tukugamba awangudde alangirirwe atawangudde talina kulangirirwa kimula abasanyufu nga wamwe bamuwangudde ne bamulangira nti bamuwangudde ffe kasita otuwangula in principle ng'otuwangudde tate bwe mugenda mu kulonda walina okubeerawo omuwanguzi n'awangulwa naye n'enkola gye mubadde nga mu Museveni balina okumulangirira kubanga alonda ab'obukiiko bonna bava waabwe kati n'abakitongole kya ISO kyekiveetinga baregisitwa b'Electoral Commission ekitongole kya ISO ekino kitongole kya magye ekitongole kya ISO giso ebyo ebitongole by'ebyokwerinda bye biveetinga abantu abagenda okubaregisitwa abagenda okukola mu kakiiko k'ebyokwerinda bino tubikugamba mukulu Justice bya Mukama omanye nti entata yonna egenda okugwa ku ggwanga lino you are supposed to be responsible kubanga we have nothing to lose now ffe ng'ababaka ffe ng'abannansi ebyo biveeko I have nothing to lose Ugandans have nothing to lose ensi yaffe yonna ng'ewambiddwa akakundi k'abantu Uganda is under total occupation now era ensonga kyova olaba waliwo abantu oli naava fe ab'eggwanga gundi tuwagira gundi and some of those people are still refugees you have no citizenship responsibility new vision you are refugee and just come here for 2026 let any tribe come out comes out na yegambe nti fe ab'eggwanga gundi tuwagidde gundi bavandimwe bawagidde mu 2026 Museveni bwagenda what is your fate atagenda kugenda okusinzira kumwe kubo mwe mulowooza nti Museveni is going to stay kati Museveni bwagenda bantu mwe kati gwe bw'oba oli mu byabufuzi nga weetaddeyo ng'eggwanga nti fe ab'eggwanga kundi tuwagira gundi omuntu oyo bw'agenda
ngate mukimanyi mwe benyini abasinga you have not yet gained citizenship status. Museveni okuba nti controls all those what tekitegeeza nti owns Uganda. Mwejeeyo mwemulise mwerabise mwekole byonna bye mwekola. This country does not belong to Museveni, neither is it a property of Museveni and his groups. Kati mwe muvaayo ne tubalaba n'engalabi zammwe ne mwogera ebyo mufa ab'eggwanga gundi tuwagira Museveni. Katubasabire ensi Uganda si ya Museveni. Fe tubasabira kasitovaayo ne omanya akakima gye kakoma okuwalampa omupaapaali gye kakoma okulaga obwerere bwako. So bali bayogera nti amawanga galina okuva mu byobufuzi. Anti kakati am yet to see the head of state ng'avaayo agamba kubanga bo bagamba ne muganda we yabadde agamba politics of identity is uncalled for. Politics sibo yagambye politics kakati muvayo fabe gwanga gundi era tuwagira gundi fabe wabwachimwe mwesukkulumya gwoza wachimwe mwesukkulumya kubirungi omuntu byabakoledde okusinzira okugamwa token of appreciation kugambe gwe kunama manyi waliwo we waffe walingayo pikipiki gye bayita kunama pikipiki gye bayita kunama yoje ogiteekako nga weesulitse wodi kakati bweweekako omuntu akabina ke kagendera mu bbanga kakati mwe tubasaba mukuname. Museveni does not own Uganda. Politics of identity fe tubadde nga tubagamba nti ebiro bijja kutuuka mwerabise mwe mugende maaso. So singa bavudde bagamba nti bawagira mwami Kyagulanyi wali baddewo olutalo lw'amaanyi twajjawo ebyamawanga twajjawo kati Museveni bwagenda enkya mwe mulowooza Museveni owns this country mwe kyekibabagala mufa ab'eggwanga kundi bwesukkulumya bwokunama mbutuwagira gundi wachi boloweza mwemeka abalimu ab'eggwanga mu Uganda abajja anti gwe uliriza tulina abasomalia wano olira boogera besukulumya tulina abalundi bangi naddala eyo ewaffe wali oliddeko nga bakolamu obubinja bingi obwo kakati abo tubasabira kubanga nze ng'omusajja ali mu byobufuzi politics oyo ow'esectarianism gwe muleeta politics oyo agenda kubakomyayo muyinza okunama ne mulowooza nti so powerful because Museveni abatadde mu institution zonna mu magye mu biki byonna but once this country is liberated mujja kwejjusa lwaki ebyo byonna mwali mubikola. Nze abagamba nze ntambula ensi yonna. There is no any tribe that comes out negamba nti ffe nga ab'eggwanga gundi tuwagidde gundi era nze ne bwe mbeera MP nempulira nti ffe ab'eggwanga gundi tuwagidde gundi omanya there is a problem ebyo tetubyagala. We are Ugandans. Bw'oba wajja wano okuba tulidde abamu badde tubalwanira nako okulanga baba wa nangamuntu baba wa passport naye ate era ekisinga okutwewunyisa wakyaliwo question mark kubanga baganda bamwe bakulira ebitongole ebisinga mu magye mu biki byonna baganda be babikulira naye twewunya ate lwaki tebabawa bintu ebyo bemugira naye mwe bwe muvaayo ne mutandika okwefuula nti mwe mu mawanga agali mu Uganda muli bankizo nnyo muli bakitalo nnyo mulina we should do everything with a lot of impunity. We are just watching Uganda kati bakulage nze nkugambye nze nkusomedde nti akakima gye kakoma okuwalampa omupaapaali gye kakoma okulaga akabina kaako nenkusomera nti wano walingawo pikipiki ze bayita kunama pikipiki gye bayita kunama togivuga ng'oli booti kakati n'ekirala era kyensaba Bannayuganda mulina okuzuukuka. Nalabye mwami Museveni ng'atongoza ekirombe kya zaabu mu kyama Wagagai gold mine Museveni yamutongoza secretly. Oyo ali Busia oyo gold is going to be the biggest gold mine in the world. Nanti nkugambye wano babataddeko babaganye okubiraga ebyo kimayo bamwe mwabiraze ku mawulire babiganye. It is a secret deal. Wagagai gold mine in Busia is going to be the biggest gold mine in the world. Era ali estimated gold yoye rocks eziri mu the whole of Busia ne buku ekyo n'ekitundu ali estimated okuba $25 trillion. And it is now a secret private deal between Museveni and the so-called Chinese. These are
assets, these are minerals for the country. Za chama nza kugamba sogedde mu chama nkugambye nti muri mu kwebaka ebusi abaguddewo gold mine egenda okuba esinga obunene mu nsi yonna bagenda sokufuna bagenda okolayo emirimu gy'abanna Uganda fa bayinofuna biru ya chama bwokwazesa just a quarter of that gold you can transform Uganda and it becomes like a Dubai or United Arab Emirates. Kusente zigenda okuva mu gold kwabe it is the biggest gold mine in the world. And they are Chinese bataddewo wali obu Chinese batekawo ng'obugologosi kuba most of the Chinese here bugologosi bukozi bw'abana kati kakati mwe temugenda kifunamu kuba muri kumbozi ndala muri kumbozi za myalajje nakivubo muri kumbozi za kitsimanyi kasiita muri kuzaki bali bakekyama dolowooza nti bano okutumbula muri kumbozi za bano simanyi bavandimwe bava mu kitundu kya Uganda abo abavandimwe abo bava mu kitundu kye akyogerera Gashumba gyomubuuze muva mu kitundu kya Uganda babazaalawa abo mpanya abakyoli bava mu akyoli sibe kiri abasoga bava busoga abaganda bava mu Buganda abo bavaawo abo anti nkugambe bavaawo abo abajja wano ne batandika okutinkiza mbo bawagira mu 7 bonge eggwanga bava mu kitundu kya Uganda no si kulumba kalicha nze ojoleeta omwogezi we mubuuze mwe muva mu kitundu kya Uganda abateeso bava mu teeso abasoga bava busoga mwe muva mu kitundu kya Uganda mutandika okujja no salirawo Uganda mbufe ngaffe tusazeewo okuwagira mu 7 where do you come from balaga kwagala eri where is your ancestral land okwagala kutukulabye naye gwe gwoloweza gwosinga abalala bonna amawanga olaba states ezakola Uganda eziri ku mulyango gwa parliament oziraba eziri ku mulyango gwa parliament waki tezivaayo nti fe state nga gundi fe tugenda kuwagira Lutamaguzi fe tribe nga gundi tugenda kuwagira gundi gwawo gyobabuuze omwogezi waabwe gyomubuuze ewammwe erudda wa ogamba singa tubadde states ezaffe ezabulijjo singa zezogedde singa omuliro gwaka singa omuliro gwaka mu bbanga naye oyo omwogezi waabwe yani Gashumba amanyi ojondeeteko naye ku program obuuze ewammwe erudda wa the Acholis have their land, the Basoga have their land, the Batesa have their land, the Baganda have their land. Where is your ancestral home to come and decide for Uganda and see am nkubuzijja bano bavaawa gwe muvaawa wanumbuulire ekitundu kyammwe mu Uganda we muva muleeta omubuuzo mugwe nti omubaka w'e Nakaseke Lutamaguzi yakubuuzizza gwajja wano n'okeera ku makya n'okuŋŋaanya abantu ng'atalina byakola ng'alabye nti waliwo omuntu gwe bagoba emisinde nti oba oluwaggwanga gundi oba olwagundi nti vaawo wano ogende kubanga tewali nsi accommodating refugees and all the people in the world like Uganda. Era ensonga lwaki olaba nti olwaleero waliwo ne ddiiru gavumenti zeekola nazo zibadde zakyama nti abantu be bagoba mu America babaleete wano mu Uganda. Obadde wagiwuliddeko eyo ddiiru kakati and they don't just come for free. You give visas for US veterans. America mbwe kugoba mbo mukuru ali wano yasazeewo mbo abo bonna ba refugee bajje wano and it's not for free. There are some government officials who are paid by the United States or such countries okubanga baleeta wano anti nkugambe it's not Ugandans muna Uganda osobola okumuze waabwe. You give visas for US veterans. America abagenzi okunoonya obuddamu mu America nebagoba Uganda agambye begenda basetolinga wano naye waliwo abakulu abali mu gavumenti abakiryamu nga boolabadde ya committed okuleeta wano aberitu yabwe mulaba abayitirivu ennyo abakola bu odd businesses bananse balikoze abasomali oyinza okulowooza Somalia is a district of Uganda. Abasudani bonna be mulabayika even these other groups kati gwe nkubuuzizza ojobuuze Gashumba ajja wano n'asitama n'atandika okubagamba nfe tugambe tuwagira mu 7 ewaabwe erudda wa ayogera mu capacity y'abavandimwe anti ewaabwe erudda wa where do they come from babeera mu Uganda anti kati kyenkugambe wa gwotandika okuvaayo okusalirawo bannansi kati ekyo nkikulekedde ekyo eri mu kugamba nti NUP commits to joining IPOD oluvannyuma lw'okubeera nga batadde
obuwumbi 11 oluvannyuma okwera nga batadde 11.25 billions NUP yakkiriza okuyingira iPod nera ne muteekawo busubisubi kakati oyo bamuyita political bulingi bulingi. This is new vision. Anti-vision kati naye ye yadda mu kifo kya red paper. Red paper ono yo red paper wa government. Red paper money tabloid. This is now a tabloid. Tabloid ojimanyi? Ikani talk any political swakaba. So sibitufu. This is political swakaba. Swakaba omanyi? Kakati yali badde kikachinze headlines singa nupo egambe let's go there to dub in the headlines everywhere this is political swakaba. This is political swakaba. Lopu ate mwogezi w'ekibiina ani awandise speaking to the media ani awandise new vision. This is government is political swakaba. This is a legitimate newspaper. It is a political legitimate paper according to who? To who? Those are reckless statements. Nze nkugambye bwebawogedde ku Vatican kalidinaali omukatoliki n'afaayo n'agamba nti oyo swakaba twala ebibye nkugambye ono political swakaba oyo political bulingi kakati even the state can create its own stories such that nti muva ku mulamwa kati gwe tosobola kuteesa ku golodi waffe gwe bagenda okuja $25 billion What is 11 billions to save political parties? What is 11 billions to save political parties? Ati kati gwe kyenkugambye nti billioni 11 zigabanya ebiina by'obufuzi byonna ebiriwo ebirina ba MPs mu parliament buli kibiina olowooza kiba kifunako sente meka? Mwine ebiina by'obufuzi buli kibiina kiba kifuna uniform equal. Bwe baba baziririzinze buli kibiina kifunako sente meka? Is it more than 500 millions? Kati gwe yagala kungamba mbwe NUP yakementeredde olwa milioni 5. Please, this is speaking to the media at the party headquarters Makere Kavule yesterday. Senyonyi cited as reported by who? Senyonyi cited as reported by who? President Honorable Kyagulanyi said as reported by who? Give me the quotes. Reported by who? New Vision yewandika. And who's new vision? Ntibayina okuta Edi Mutwe akirewo Kivumbi n'abalala then ne mulirwe okuyingira. Kakati oli bwakugamba nti sebo mukama wange Mukama Katonda oyagala ndokoke naye njagala okulokoka soko osonyiwe sitaani. Kati gwe ng'ogamba omusajja agambye mu Katonda okulokoka Katonda asooka asonyiwe sitaani. Do you see it coming? But this is an authorized newspaper. See it in fruition. This is an authorized newspaper. Authorized by who? Authorized by who? Tokimanyi nti no zino empapula zonna ezisinga kati eza gavumenti zifuuse zikozesebwa ku propaganda okukumira regime. Nze siswala nkugambye kalidinaali wakuwulira ekive Vatican ate gwe oweri wanze omukirisitu ng'atandika nedda ezo gundi ezo statements zakolebwanga. You know, every fool is on social media. Very good. They are appointed for NRM former members of parliament to be as commissioners of electoral commission. Yes. By then. Oh, mpulira. Statement. Yes, by then. Ngeye yali abakulira bali bamuyita Honorable Kasule eyagwa enasana Sebunya Kasule. Abo bonna former members of parliament abali ku NRM ticket babali babalonze nga bapointinze nga tamu yaba commissioner weddeko bwe babaleeta nga babazo okubateeka babatadde mu lupapula. These are the new commissioners nga tebanaba kubeera batuusaayo nembagamba nti bonoba olese bano nga be bagenda okumaninga akalu akajja will be the fool of the century. Nanti uliriza state propagandists bapiikingamu kye balaba ekimalamu abantu amaanyi mbu tubalaga abantu mbu akalu tugenda kazirira Museveni. Ku mulundi guno twagamba nti akalulu ballot paper ne baba bagiteeka mu kamwa kagonya tujja kujijjayo. Akalu ne banaabanga bakatadde
mu Bermuda Triangle gimanyi bagamba mubogenda mu Bermuda Triangle todda tujja kugendayo era tukalondereyo ekikulaga nti tulina commitment tewaliwo kuzira so yali state propagandist no just you are misunderstood. The statement was made on NBS interview in Parliament. They just quote a small headline neje batambulirako gwe nkugambye oli akugireyo statement yonna nga bwe nagikola ne kumukutu gonna era gyomubuuze nti wakikwotinga mu media ki nkuwadde milioni 10 bwali kikuleetera nze nkugani nakyogera ku NBS nga bazze okukola ku parliament kunkolako interview ku parliament nenjikola statement gwe gyomubuuze ye nakigira kubanga there are so many state operatives abakozesa ebintu ebyokumalamu abantu amaanyi nze nedda tosobola kunwanyisa nze nkugambye you are quoting which source kyenkubuuza when was it spoken from which source even nawe gwe mwenyini kubuuza gwe kyogerako kikwotinga from which source kineno gwe kyogambye kyenyogerako celebrated full of the century you are quoting from which source gwe ngo wamawulire kulaga nti kati also social media kati nkugambye gwe ngo wamawulire obeera ne quote you are quoting from which source tumulamu katono pauso lutabagusemakula mpaka parliament wanakaseke south muna NUP ndabe kigenda maaso mu kibuga ebibaati byakubiddwa ku mwala gwe Nakivubo era emboozi neyogerwa mpitirivu nnyo nti silence yaba NUP nga mpitirivu nnyo olw'ensonga omukulu Lukwago abwali adifendinga benda kutunula amawulire ne tulaba councillors bete tubalabako speaker wa KCC o NUP tetumwira bwayogerako kyekigenda maaso omusajja omwala agutwala Lukwago yagezaako okwogera teriyo mulala akubandu utwale ku baluwa ya president tetumanyi tunawuliddeko mwami Ssenyonyi mwogezi w'ekibinanga agamba nti tujja kwebuuza gwalina obujulizi obugamba nti waliwo abali assente ne batayogera bagezeko okubanga ba manifesting aleeta obujulizi to taking actions kakati bakansala obutayogera kyoyagala okuŋŋamba kansa erimu ba NUP bokka bebasinga obungi anti erimu bokka erimu ba NUP n'okubuuza nti lwaki aba NUP teboogera mbuuliraayo kansala eyayogedde sinamulaba mwe lwaki mutagetinga NUP kubanga nkimanyi bano baagala kukyejjako bakisule ku NUP ate ne NUP tekola ensobi we ne political season abantu abamu baagala kuba abantu baffe kakati gwe onenya otya kansala nti teyayogedde nga walabyewo ne baluwa ya head of state gwe kyoyagala okuŋŋamba nti kansala w'amaanyi nnyo singa pulezidenti kansala NUP gwe mukulowooza kuva amawulire nti we wamaanyi nnyo singa Museveni n'olwekyo kansala asobola okulaga tuganya omwalo okudevelopinga kati ne road mayor alina okumanya as a road mayor tosobola okubanga tomanyi bigenda maaso mu kanso gy'okulira gwe nga political head oba omanyi eyo alamu wali badde ogiraizinga nga kati bwe mwatujje ku kyuma kyagenda e Rwanda ekyakasasiro bw'okimanyi ti mwakitwerabiza mutuvugire eno ku mwala ng'eku kyuma kyakasasiro tetuwulira bwe mwogera ekyagula naye omwala gugenda gagadi n'abaana ab'omwala abantu tebakontestinga nkulaakulana tebalwanyisa nkulaakulana naye abantu the way it is handled is the biggest problem kubanga mu nsi nga ntera okugendako e Nairobi ntera okugendako ekibuga Chicago kiri waggulu wa river badevelopinga naye obuzibu obubeerawo you inform people who are there on time mwetegeke in such and such a time sobola n'okubawa emyaka 4 oba 3 in such and such a time wano tujja kuba tukulaakulanya kuba tetujja kubeeraawo kati awagenda kubeerawo kaafu mwe temutanaba kumanya kyama kubaffe ebyama tubimanya omusajja wa kaafu yajja n'alambula nti naye ddala wano oyitanga ebiveera byonna biri wali eri bikulukuta kati mu capital city bwoba ogenda okudevelopinga it's okay to develop any place baffe natwagala abantu balina enkulaakulana erina otambula n'abantu balina otambula n'enkulaakulana but in consultation kubanga mwenga ba political head temusobola kudda eri ne mwesansa bakansala ne bakansala ne batula wali olyaga ate Museveni yawandiise ebbaluwa kati gwe okitegedde ti CEO w'eggwanga awandiise ebbaluwa ate lwaki olumba kansala
akasente k'omusajja. Lwaki gwe muno omuteebereza? You bring evidence. But the silence speaks it all. Wuliriza ssebo. Nze okusirika tekitegeeza, nze mu palamenti bw'esoogera kitegeeza nti mba nalidde. Kwankuwa ekyokulabirako. Tulina bannaffe we twali tugoba tutaddewo okuteeka mu kitabo okugoba mpuuga. Tulina bannaffe ab'opposition abataateekako mikono. Anti wuliriza abataateekako mikono. Ekibiina kyava ne kibateekamu omugwa. Nti owaaye lwaki tewataddeko tukutaddemu omugwa kenda. Oli asobola okuba ne yeerizavinga. Tulina bannaffe nkuwa ekyokulabirako abaliwo mu kuyisa etteeka ly'emmwanyi. They were present but they never spoke. Kitegeeza nti olwokuba oliwo opposition mu parliament nga tewayogera ng'etteeka ly'emmwanyi baliisa kitegeeza nti olwekyo walya. Kati wuliriza kyenkugamba Lord Mayor Talamenti nga nze ndi muwagizi wa gundi wabali mweze era namugambe nti tunakutwekayo banze ndi stakeholder mu kibuga tunakuteekayo ku bwa Lord Mayor bali mwezo n'otandiko okuwanjaga. Olina okuba action oriented. Ekuwagira bali mwezi kuba meya. Nze tomanyi nti nze omukumbo member wange wa Nupu. Yangamba okungamba nti member wange wa Nupu. Ife tuli nze Nupu ate we kusiba bula Nupu. We kusiba bula. Nze nkugambye nti nze bali mwezo namusibirira entanda. We wabeerawo such developments muyite ba stakeholders. Fenna twetaaga enkulaakulana. Naye tokeera ku makyo bagambe nti yes twagala enkulaakulana. Naye mwe tugenda kubateekawa. Bali mweza naso okuba omusajja. Ebyo biveeko nze nkugambye nze muwagira sikugambye mtu omuwagire. Nze nkugambye nze bali mwezo gwe noonyeza akalulu mu kibuga. Era namutaddeko amateeka. Ni mugamba wabeerawo development fena tuzeetaaga sooka owuliriza abantu. Naye otandika okubuuza genesis ya buli kimu. Tokuba bukubi nduru kwa naffe olumu abantu batugamba twakuwadde obukulembeze ng'onalebo naha tubuulire kiki siina maanyi omusajja batugamba kati gwe bobeera ne mukyala wa Wakano nga asirina maanyi kiki ekiddirira ati wuliriza kyekugamba ffe kyetusaba twetaaga enkulaakulana naye enkulaakulana yonna ngeze musooke mulabe abantu bagenda kuddawa okulaakulana is okay. Any place can develop anywhere anytime kubanga wano mu KCC waliwo ne directorate number eya physical planning. Very good. Did you inform the people according to the plan when you are making the plan? Kubanga banobo n'abavuka abali affected batembeyi nobanyonyola nobaga nti wano twetaaga wenkulaakulana ffenna twetaaga ekibuga ekitambula kubanga nze waliwo emabegako we twayitangako wino nga basalirawo ensawo bakyasalirawo ensawo sinyo kati abo bavubuka baababwa emirimu abo nange ensanyuka nnyo ng'omuvubuka omuwadde waakola si bigambo bugambo mugambe genda okole wano era nze ndi wanjawulo mu opposition nze nagambanga abantu nti bw'oba ompagira ne bw'oba memba wange mu kyalo olina okubaako ky'okola si kukaaba Museveni atuyisiza byebyo Museveni byabaagalamu okeera ku makyo ga musajja gw'ompisa bubi kankole kino naye naawe nina okukukolerera top person in the country M7 yawandiise baluwa n'ayisa mu baana bonna amaaso wakati M7 wamala owandiika watu ina kyoyogera anti kati gwe lwaki obuleminga kansala n'otabuleminga anti nkugambe lwaki lwaki gwotagetinga NUP kiteekako why don't you blame the president gwe kyagala okugamba nti kuba ebiseera ebisinga nze ntunuulira nze sikuba bantu bange kuba oyinza okukuba abantu bo oli n'omukuba nga target eriwo okuba tiimu yo yonna ogikutule okuba tiimu yo n'egiwuka wenta bagenda okwekanga they want to isolate you nga nabe ubeere wekka they beat your players nga just kyekozesa egyo emizannyo nti beat them by isolating bakulembeze basigale bokka kati gwe njagala kubuuza gundi wa Kampala eni n'emupi baayo bo bawogera ki gwovuma kansala bo bemupi anti nkugambye awali omwalaani atwalawo awali omwalaani emupi waawo mpulira ani emupi atwalawo wali omwala Kampala Central ani emupi waawo yayogedde ki ali gwe mpulira okuba Nupu okuba kansala kuba you want to isolate these people from their party leaders
Uhuru meya wa Kampala anti nkugambye Uhuru lyetasobola kukwatagana na bano nkugambye tulina ba MP be Kampala okuba kansala bobe MP bo bakugamba ki nabo bajja kugamba ndi kakati fe we cannot stand in the way nga chief executive officer president awandise balua eyo area ebere developed era nebera highly protected kakati go targeting abakansala ba NUP people no bakuba kubanga nzenda babagala kukisula eno ku NUP nkugambye bobeera mu Kerezia Bishop nawandike balua omukuru w'ekisomesa aba akyamatalinga decision who is to blame them not kakati ekiblaming bwa zero blame game abantu bazikowa bomanya kwa kati tu discussinga postmortem ebibati byakubiddwa dda nze kyembasaba era nze ntera okukibasaba nzo bayinze politics wange wanjawulo soyo wamu wa bulingi simanyi gundi boyogera gundi ajja kulaba bwe mubanga mugenda okuleeta enkulakulana mu abantu mubabuulire on time nti ni such a time twetaaga okukyusa ekibuga kyaffe in such a time eno ye pulaani ejja buli abadde atembeyezaawo weteeketeeke ate nga ne gavumenti ovunaanyizibwa kikukakatako okulaba abantu bana babadde bakolera mu bitundu ebyo tugenda kubazaawa in consultation with leaders yebwe tunaddaawo gwe noddaawo mbusimanyi NUP mbusimanyi basirise kakati nze so you're saying that Bamiruka is crying too much anti nze kyemugamba don't blame NUP kubanga kyempulidde wali mugamba buli omu ali responsible nga road mayor alina okumanya emirimu egitambula mu kibuga ye kyagala okugamba nti kanso yamuta naye aliwo ku lulwe ojembuuza gwe ng'owamawulire ye road mayor kugamba nti kanso yamuta ekola byayo naye ali ku bibye ng'ate mwenna muli opposition so singa endulu yazikubadda endulu yalibadde yazikuba nze njagala kubagamba ekyuma kyaffe ekyakasasiro temukitujjaako mwakimanyako nga kigenda ekyuma kyakasasiro tekiringa ekyuma kyakasasiro tekiringa muteeka wano naye nga temutwogerako ekyuma kyakasasiro era bagamba nti kati kuprotectinga bebagiyo gains kuprotectinga bebakoze kati ate njagala kusaba BNRM ekyo ekifaananyi kye kya 21 muleete ekifaananyi ky'omukulu ekiri kalenti njagala mutuwe ku kifaananyi ky'omukulu ekiri kalenti ekyo kya 21 mubeere n'amazima mubeere n'amazima ekyo ekifaananyi kya 21 mutuleete ekiki ekiri kalenti era wakakiko k'ebyokulonda sebo njagala kusaba ngenda kuwandiika ebbaluwa tukoyenga abantu okuleeta ebifaananyi byabwe ebyemyaka giri edda n'akiteeka mukwano gwe muki atera okutumira atera okugamba mwandeesa lutamaguzi sengobya mu Kereziya muno munyini sabo ye mukwano gwo pasa baabo oyo naye akuwe ku kifaananyi kakati kyenkugamba tukoyenga mu abakulu okuleeta ebifaananyi by'edda nga bemuteekawo kalenti kakati baabo abawagizi be oyo ye yamugirawo ekisanja namugirawo netamulimi namugamba ti singa saalinze walibadde waddayo dda ewamu olumalu siwe yamugamba kakati yabaddewo mu kutongoza ekifaananyi ekya 21 ekyo ekifaananyi si kyekiri kalenti twagala ekifaananyi kya Museveni ekiri kalenti ekyakakati nga bwafaanana anti kakati nze nange muleete ekifaananyi kyange ekya primary kyemuba muteekawo mugambe nti ono ekyo ekifaananyi okiraba kyekiri kalenti so kati otesa ati nedda sexually which gains they are protecting the gains which gains their personal gains goloza mu gains moli are you part of the gains Museveni is protecting well, why not? Are you part of the inner circle? So he's protecting the gains of the inner circle. Why don't you talk about this? Wano linawe ekirombe kya Gorodi olinawo akeedi olinawo siko ya mairo z'ettaka so protecting the gains bali kujjaabwe bali munda beyita simanyi akakundi ak'omunda not you bwe toli part of the gains
which gains gwezo wali badombuulirako amakubo gafa amalwaliro gafa ennyanja zonna bazigobyeko abantu bazitaddeko amagye abantu bonna bafuuse bankuseere babawa obukulu 12 akalulu bakabba misana nawo kukusimba mugongo which gains are you talking about no kati nange nkyabuuza ng'omusajja eyasoma are you protecting the rooted gains kubanga buli kimu kyonna anti lweruliwa genda olulabe wikiri batani yakugamba nti Museveni bw'atabaawo si bana libate kakati ebyo amasebo mwami Museveni nze nkusaba kuba olumu Museveni atera nagayo Uganda etandise okumuwoomera kati bw'owulira bano abavubuka nga bayogera ku gains nga tebamanyi tebasobola na kwebuuza whose gains and where are the gains are you talking about property gains we have are you talking about okusibira abantu basibiranize mu bikooti by'amajjo sebo nze mbasibula beenaalemu mwekiina sebana kubeekina mbusule ewaffe mu ggulu emukono and which gains are you talking about nolwekyo sebo mukama wange neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde naye nze ng'omukulembeze njagala kusaba abantu baffe tugenda mu byobukulembeze naye mulonde abantu bosobola okubeerako n'obuvunaanyizibwa ebiseera ebisinga osanga n'omuntu atasobola kuteesa mu lukiiko lwa kitawuluzi naye ng'asaba kuba MP n'omulonda n'otandika okukemetererwa emmeeme bw'ate ono gwe twalonda kakati omukisa gujje gye muli mulonde abantu bw'olaba awali ambuleera tiikinga butiikinzi bw'olaba awali ambuleera omanyi bagita mu lusoga oibyo wako bambuleera mu lusoga minvuuli aye wobona minvuuli tiikinga butiikinzi ebisigaire twidda kubona mu maaso eyo John Bosco City ye Paul Lutabagusemakula abana Kaseke South ali mu kusaba kisanja yes abatebo 9 tuwebaze okutuwa kachai kaffe kano nange era ngenda mu nimiro zange ku kampu Lutamaguzi basibika kaseera nti naba mu bya bufuzi ngenda genda nga nywa ku kachai kange Tebo 9 katebo 9 kakawa kalungi ate era tubeebaza n'empeereza ennungi gye mutuweezaamu nga bannayuganda nze ndi mubaka wa palamenti naye waliwo ekintu kyenywa n'empulya lye bayita ebbekende oliidye